njagala alimpa bw'aba nga bwe yavaayo n'afukamira vidiyo muziraba yafukamira ewa maama we naye nze bwe yali afukamira ku maama we yafukamira kuba yavumanye naye beera musajja omanye nti nze nina paakinga emmoroka nesitula buli muntu yenna alimpa n'agamba jjajja bbaamu ndi wansi eno menyesa amagulu nemusitula nemuteeka mu mmoroka mwabira bakamera nga nzijudde omusaayi Lady Grace nze namugjayo yanfiira mu ngalo ngendo bwenzi lukanda balimpa ngawona bwenyiga Grace abeere ngawona naye alimpa nkiddamu okuneetondera kwe alina kujja nammwe nga bannamawulire bye yakozesa nga nvuma afukamire mu ssabo lyange yeetondere empewo zange wuliriza nze saagala oba munkyawa nga kyekituufu munkyawo naye njogera mazima alina okuneetondera afukamire yeetondere jjajjanga ntula ku mutwe bamoyana n'emisambo gyonna kuba ndi muzzukulu wakyo amalenzi omuntu aswazanze aba aswaza empewo zange njagala asooka azeetondere bw'amala atiimirire mu kamera oba afukamire ne bw'anaaba tanfukamiridde nze sagala bitiibwa agambe mu kamera zammwe tinsaba kabona ndugga bamoyana onzijeko olwo okwetondedde nja mukwata ku mutwe mbalayirira nja mukwata ku mutwe nga muli awo bw'aliweza emyezi ebiri ng'akyali mu mbeera eyo ng'omanya saasamira ne mwajjawo bwaleero mumuleete mbagambye bwe nti mwe mulowooza twekoza abaagala okummanya kati abasajja abantegeera Buyondo Edi Mubiru Smart Sebaale abasajja bantegeera gyempitira bamanyi lwaki bannoonya kati naawe ayagala okungezesa ku bannamawulire tompa na kikumi kyo kyangu otuule wali nkowoole bamoyana alinye byenaakola awo bye bikulaga nti ndi musajja ekisembayo ekyaba bana bakulembeze Jumba aligawo esaana esemba kulannama sijja kwogera kuba nze ndi muto ku bo oba babalonda ndi wa myaka 3 ze sirabangako kabiri kati bwe baba nga babalonda nze saagala kumanya bitankwatako kuba saaliwo nze nasandika okumanya ennono nga bakulembeze nga ne maama Pina mukulembeze okitegete bulungi naye gavumenti eno eriwo eti ababuulizi b'enjiri eriyo wakakande eriyo wa Bujingo eriyo waani wa Bugembe ewa Ssenyonga n'owa Serwadda ne wa Kayanja mumpulira kati nze bwe nkugamba nti nze ndi mwana bonna gye bali naye omuntu agenda okunteekako ddamula wano ye maama Fina sibagambye nti tebagenda kujja nze nayita bakulembeze bonna naye nina right okugamba nti gundi ng'ogenda okunteekako empeta bwe naaba nsiba mukazi wange bona nze nina okusala waani atusiba ate nanyiize mwana nanyiize mwe bannamawulire kambalabise mwana bwe mala okuva wano ngenda kuggulawo embuga bayite mulye bwe mala ate nga mwenda ogw'omunaana ngende banyanjula enze mbiveemu bw'olyengege omala kunaabako omunaalweza okuddamu okukwata ku byajjaki mujje basomese kye bayita okutugika abakazi muzadde naye ennaku zino obuuza omukazi omukulu wa muzaalo nnya kyomwana owokubiri yani tamumanyi nosanga omwana ali mu senior 6 naye nga bukyagenda mu paalamenti omulundi ogwasooka tebamukolera mikolo kuba yali ku ssomero nyina teyamanya mukuze mulina ebisiraani mulina ebizibu njagala kukimalira wano mbateereddewo ekyoto ky'abamoyana lwaki njagala kubalaga ni gwe nasamira ekyoto kigenda kuba wakati wano mu kifo kino njagala ngenda kuba ne ka oyiro k'abamoyana mukamanyi ka oyiro ako bwojja n'okagula ngenda kukuguza enjagaza wali nkutereka akabaani nkutwale kugambe kuma ekyoto n'ebikozesebwa okukuma ekyoto ngenda kuba nabyo naye sigulira namago etyubu nga mukyaki wemuwa ekimu eky'ekkumi ebikozesebwa mu kya bigula sobole okukuma ekyoto ky'abamoyana bw'oba ojja wano tambulamu n'enzibizi ez'ebigwa tebiraze mumpulira bulungi ngenda kuba ntongoza kampuni yange gye bayise Bamoyana Herbal Product kola ebizigo sabbuuni amazzi ge bayita Bamoyana Spiritual Water gakuwonya mugenda kubisanga wano njagala kino ekintu abavubuka mutegeere gavumenti bwerizuula kyetuluubirira erimanya nti fe tetulwanagana na gavumenti wabula tulwana kuzza bantu ku nnono na kutegeera Katonda waabwe bwe nayimbye oluyimba nebaza bannayuganda
nayimbye oluyimba nalaba nga mulaajana nnyo ku mikutu kabaka aliwa kabaka yaddawa neŋŋamba muli bangi naye nsi tebawulira mwenna nenkola eddoboozi eryawamu oluyimba lwe nafulumiza lwe bayise yaddawa kabaka nebaza mwenna abalutambuza kuba lundaza amaanyi nebaza mwenna abalayikinga abasubscribinga abakomentinga ku mikutu gyange gyanduka Hassan Nduga Official ku YouTube, TikTok n'emirala mbasaba mugende mu maaso video ngenda kugita naye bakanteeka mu kkuba abantu bana sijja kuboogera manya ate simanyi gye bava kibi nnyo okuwaayira mbu Nduga yanvumye nga eyakusanze mulala bakamponi nga abantu bameka nti naye gwe obuvumu bw'oyolesa olowooza weeyita ki gwani atabaala abantu ne mbagamba saavumye sina gwe natabadde era oluyimba gye nalusindise neebaza kabaka waffe ow'ebweru Katikkiro wa Buganda bwe yawulidde oluyimba yavuddeyo n'atangaza ensi mwakalabye n'atubuulira kabaka gy'ali timugonvu era omutima gyatukkakkanyeemu wadde ffe tulina endowooza zaffe nti twagala omulabako kati nkunga bwe yayagala okulaba ku Ssaabasajja kabaka wa Buganda genda okuma ebyoto genda mu kanisa saba genda ku musaala fukamira osaale genda osinze bajjajjaabo ng'osabira kabaka waffe akomewo nga mulamu wabula nziramu abantu abaala abamumbuuza lwaki weyita kabona nga togenda nga muli taji mwakalya litaji ekyo nkiddamu ekyokubiri gwayagala okugamba mbu Nduga wasamirirawa neŋŋanga buli muntu akkirizibwa kusamira lubaale we buli muntu akkirizibwa kusinza bajjajjaabe buli muntu akkirizibwa okukola enzimbe z'abajjajjaabe n'essinzizo ku lulwe antambaala gezaako bw'oli batonnanzi tojja kusooka kutta bamweyana omukulembeze mu nnono gwe mutaalabe wano mu kifo kino mumanyanga be bamu kubalwana Nduga kumuzza wansi kuba bonna nabayita omukulembeze gwe munaawulira nga ntambadde mu kunjolonga mumanyanga be balabe mu nnono temubalabye wano naye bali wamu nange Mama Fiina nkwebaza okuba nga oli mukazi ayimiridde Mama Fiina lwaki namwagaddeko ekintu kimu addira omukatoliki mumanyi bw'oba onaalokola omuntu tomwewala tolina kumuvuma tolina kumujerega genda omubuulira enjiri tetugibuulira mu abali mu masabo kuba mwaddadda ku nnono tunoonya banandi abali ebweru abatalinakola ki kyova olaba bw'omusanga mu kkanisa n'abaagazisa kyali musobole okubasomesa n'agenda mu mizigiti n'awaayo asobole okubasika mu mwagala afune wabasomeseza naffe kyetuliko kabona kindi mu kkubo bano abasajja bonna be mulaba tuliwo okusomesa abantu kubaagazisa buwangwa bwabwe n'okutya Katonda so si kukyawa nnono ekirala abasawo nga weekigambo kino sibavoola naye tukyuseemu nze lwaki ntegese Culture Festival eno bwe nava South Africa nze natooka okugamba ti njagala kukola essinzizo eddene ery'obuwangwa n'ennono tubeere ng'abalokole ng'abasiraamu balina emizikiti naye ffe bwe tufuna ssente tuwasa bakazi 10 maka 9 mubeere n'amasinzizo ne bwe gaba 40 abantu basabirengawo ngenda kufunzafunza kuba abamu badduka naye olwaleero mbadde mbanjulira ekigenda okubeerawo nina sawundi bbere sijja kumenya ononoono buli ayimiridde nange basponsa nebaza Profesa Sagodoni wava muno nkweyanziza nnyo byonna kuba yampita era ebitabo mbirina mulinde ekigenda okubivaamu yantuma obubaka bwe yawulira nga nyimbitudde ku nnono n'agamba ebitabo bibyo genda osomesa ensi so mbeebaza nnyo muganda wange ogenda kubuuza ku bantu olw'obudde tusobole okuba nga tugenda mu maaso abantu bagende bateekeyo ebyaffe bitambule kibeere nga weewaawo era nga weewaawo erinnya nze Kabona Mpala Nkindi mu kkubo obwakedde musange gwa Kyaggwe ndi munnakunja akalo ke ndinako ekigwa kyange bakayita nakasonga mukono we wafubutuka akasonga kaba katono ye ate ne gufuuka okusonga kale ebigambo byange tibigenda kubeera bingi nnyo wabula okuleka okwebaza webali nnyo Hassan Nduga nze nno nja kukozesa nnyo erya Nduga bamweyana kuba ly'eryaffe naawe mu luyimba wagamba nti weevume yakutuuma Hassan so webale nnyo webalire ddala olw'okuleeta Culture Festival oba ebyobuwangwa byaffe wana tuno bino tebikwata ku basajja baganda bokka wabula amawanga gonna yensonga lwaki olabanga n'omusajja omugiswawo ali mu kuwaga kale kankuba omulanga ogutakungula nkoowola mwenna
buli ng'omanyi teweebuzaabuza nga nze Kabona Mpala Nkindi mu kkubo tinasalawo nzire ku buwangwa n'ennono. Ennaku z'omwezi nga 24 jangu wano ku Dana Park tugenda kusomesa wano, sigenda kusomesa mago kati beewuunya kale nze ndi wano eno ku lwa Kabona Asani Lugga, oyo kyali wange nnyo, namwagala kuva dda era ngambye sige nina okujja gasibe ki esaba zino nga nina okubeera ku radio naye ngambye awo bagisaza mbansoke ngisazeemu nsoke mmala okutuuka kale nonkunga abayongono bonna tubeewo ngenda kusomesa 24 naffe kenyini tugenda kubeerawo sigenda kwogera bingi nnyo kuba muyinza okumpanda ebigambo neyanza nnyo neyanze webale nnyo muganda waffe webale ddala